Sino no Sheebah. Ani asinga munamanye. Gwe wagirani nga tetunnagenda wa. Ebyo mwalisa bintu ebitategerekeka. Sheebah muba mubadde mwagala gye mupatu mubadde munonya Kapa kati. Wapusikati. Gwe mubadde mulina okuleeta. Press conference wagira. Nabirabye. Kicho yinzo gyogerako. Kyennyinza okyogerako. Sheebah bamuyingidde 5-0. Ng'abawagize nade bagamba. Era bwe mutyo bwe mwayogedde kajjanti nabayo mwakiri ebintu mubitwala bubi. Era kageze ne kakugera ne waliwo kakutukidde kyo kijja nga nti intellectual. Nti Sheebah waliwo yatuse n'agamba wuhu era abawagizi bonna ne bakola ki ko kazindi ekikulu oyogera n'abawagizi babataano ne bakuwagira wamma kato intellectual nti oli waba yageze naawe nga kati owuwo yayogedde newe muba babiri mulina okuba edduulu esinga eyaliwa Eyono. That's a business. Tonywa njagala tuge ebintu by'amagezi. Agamba buli wemba ngenda okuyingirira wemanyi nti ebyonna bivuma nsooka kuyiwayo bigenda okunvuma nga nayiseko Osoka byetegekera. Yes. Business. Bakadama babonaabonera bweru Oyagala bajjangayo ku kyeyo baleete ngaano. Oba oyagala kukola agenda okubajjayo nze yabatwalayo Bakadama mu kubonaabonera bweru nakirowoozezaamu kuba nze tambiraba ku zino TV zammwe Adama agenda ova ebweru asindisa obusente bwe omusajja yabuzimbyemu omusajja yataddemu omukyala ewaka yesinga yabulya maama we yakola ki kati tebakyasindika busente abasinga bagezi bateeka ku account. kati ate we batasindika sente omukazi nga omusajja yamusindika bweru natamuweereza kasente emyaka emeka Ebiri. adde omulimu teguli we waka Omusajja anoba. omusajja aba yanobadda Kati ogenda baterekeranga ssente ogenda kukola ki? nafunye agavubuka gange Gatya. wanje Gavubuka gatya. agavubuka gange ogenda kumanga ku 15 nze nga katwala wali ku kisaawe Kadama bw'ojja ng'olamusa nga nkukuwako kimu ng'otwala nga kikumalako ekiwejjowejja emyaka 2 without understanding. Ensonga z'obwegassi gwe z'oliko. Yes. Export TV to the world. Okay, Munnayuganda omulungi nkulamusizzaako n'enkwebaza emirimu gy'okola gy'otuusaako engalo. Abali mu Uganda mwebale data si mwangu. Abali ebweru w'eggwanga mwebale kulaba Export TV. Waako ne muno video gw'omanyi nga mukwano gwe ali ku kyeyo alina wifi abeera yeebowa tokkirizibwa kwebowa nga weetuli. Amannya omwana Soda mbeera ne Abe aba Elshadai Money Service International baakasente kukatambuza. Abasalamu furniture nabo beekwate ku bibajje ntebe simanyi office furniture simanyi school furniture hospital furniture byonna babirina beekwate embeera etambule bulungi. Nkomyewo ewachali waffe ekawempe muzeeyi bakipapampirawa omutamiivu gwe twafunanga ekirabo alina ssebo ensonga zayogera ng'oluusi zirimu eggumba wadde enfaanana eye jangu otuloba ngambire wano. Tuula wano, tuula. Anjira kati kiryenze nnyeza kutuula wano Uganda. Genda kukola ki? Kubanga gwe neetaaga sikwetaaga. Tuula, jangu otule tunyumyemu kale, jatujja mukwano gwange. Yes, of course, nagamba matisa mukotono ndabe. Era nenkugamba kwatayo gwe. Tuula wano tunyumyemu mukwano gwange. Ne tuula gy'otula olubalo olituula ebbali. Ogabe. Olisoboka nze kana katebe kotudeko kange era makamanyi. Naye lwaki tofunayo bwa plastic amakaago malungi n'obeera n'obutebe obulungi. Bw'oba owulira ng'obwagala gino obuteeka omwajjajja nzitomanyira. Nze kyenjagala kinkozese gwange. Don't you understand it? Oli otya? Oddemu ki? Kati nkugambe ki? Nti oli bulungi oba toli bulungi? Ndi bulungi buli wodde benda kwenonga jjodde. Sembeza eri ebintu byo ndi mulwadde bw'oba owulira nga omulwadde ononya kyewabalamu. Nzize tunyumyemuko mayi wafuka mukwano gwe soka ombonge nako. It's okay, that is okay. That's understandable. Bw'oba owulira nga wenyinyala endeku yange, don't come here, what are you? Ndi mulokole munnaye. What are you? Oli ki? Mulokole. And that's why I tell you, a fool will always be a fool. Oli mulokole kakasa nga Yesu Kristo si ye yatongoza akantu kane kumbagakana. Omwana yagenze kusomera. Mwana baawumudde.
bawumuta naye ngera njagala otegeza abantu nti madamu nga St. Jude yawadde omwana wange fulubasa Semuyanja David Livingstone Hannington bosi wa dadi omwana nga amutuma amanya mangi yes abaavu n'okwejjaka anti nagamba nti ye bosi wa dadi waliwo omuntu kankubuuze wali osanzeyo omugaga ntugeze kirumira alina omwana we simanyisa ennyondo se gyakasimayo bigifu bosi wadde obudde abeera nabukola kati besinyumyangako nabo kati nze ntegera batya manya gabana babwe era nange nina paliyamenti yaffe y'omukinywero tugeze ku muhoozi Museveni alina omwana we muhoozi alina agamanya gonna kale wulire muzeno Uwatayo naye ndi muntu siri kaine rugaba bikimuwozi kaine rugaba bitegeza ki agamanya gali aga kati atete singoje gakuvuli kati goboya nonyereza kulinya lya tata ya mama wa Museveni yasembere linjaga tukipinga nagende uba ulianga tweka kusembere tambulokita what are you nakuyise kwa tukole bwe tuti what are you esomero omwana gyagenda osomero baliyita bati St. Jude School Busika lisangibwa esomero ekyasinza okuba eddungi omuntu yenna yeyandirowoozezza mpola lisangibwa Busika mu tawuni kasotuka Busika mu tawuni wetyo obeera olituuse erigenda okutikkula ekizibu ky'omwana terigenda wabula lyantikudeta nagamba ontwaleko ku ssomero eryo ngenda kutwakuli essomero naawe olabe gambe nti ddala sajja abamaanyi okuba nti basoma n'abantu abamaanyi omanyi kati mwe amasomero ge mwasomeramu yezo lwaki temubeera na connection ezo nze nasoma n'omukyalo oli era bwe yansanze bwatikogoasoma nze nasoma twasoma nakugamba tewasomako watayo nakugamba mwedikuluoda mawulire watayo bino bintu byemukola bibasooka my friend naye byewasoma tebagamba nti mwenge mubi nabikola nemivaamu kale tuveeyo omuyimbi wangamba ogoberera nnyo ebya music teri kyesimanyi olutalo lwa Cindy ne Sheebah waluuliddeko nabiwulidde tetuyitesako naffe eno muguni yaffe twatandise okubiteesako eno mu paliamenti yaffe ey'omukinywero twatandise obiteesako tunula wali ng'oyogera semberamu nekamukama paliamenti yaffe ey'omukinywero twatandise biteesako era nga tugamba Cindy ne Sheebah ani yasingamu n'amaanyi gwe wagira ani nga tetunnagenda wa okoze nze nagamba mbeera ku ba legendary people owagira Sheebah what are you Sheebah kiki kyakola kiki kyayiba muyimbi ani Sheebah muyimbi w'abaana kati fe banyumirwa omuziki guli eri ogwa ddala tugenda wa Cindy owagira Cindy sina kumuwagira naye everything ali better than kati ebyo mwalisa bintu ebitategerekeka Sheebah muba mubadde mwagala gye mupatu mubadde munoonya kapakati obapusikati bwe mubadde mulina okuleeta bono bano wabe bakuba babagam music bwebitegera nibwaki temwogere kutemesa gwanga Sheebah ayimba bubblegum music what are you bubblegum music is a music which can rest for 1 week and to get it over mundu kyekala wiki emu ne lubanga lugwako talinayo luyimba lusobola kuwangaala ne kale zindete nebagamba nze nja kusomesa kakuyigiriza tokona ndekuyanga gwe njakino samirire I don't talk about my trousers. Kulaba kyagiro tendeka kugera ku South Tome. South Tome made from South Tome and some parts of East Africa. What are you? Toina oluyimba lwa Sheebah lwoyagala lwonna. Nzimanyi nzinyumira. Nekyingizako okulaga nti for the battle, what we call battle. Obatera okubeera wrestling. Sibiraba ebyo abatami. Tubiraba, that is why ffe tubeerere mu kinywero kyaffe tetubiraba katukola ki. Webakuleetera Roman Reigns. Yes, nebakuleetera Brock Lesnar nawe owuliranga nawuliranga vibe zigenda kuba zikola ki zimakinga kati nange kyengeza okukulaga nti Sheebah yobulampya omwera manyiyo naye nga Sheebah abasinga following. What are you? We don't talk about following. Kati sikusinga manyi naye tobeera mulayi tikubanga nze kusinga manyi tofologo noyanze bagambye okonteekako gweweka. I don't understand era simanyi omanyi abantu betunoonya okwababeera anti nange nekugamba nti nza kusinga manyi naye kati onsinga butamiivu kuba obungi bw'obunywera namweyogerekenge kange siriwala ntambule nkuvire bwemutyo mugenda nga musiriwalesebwa mpa ku mwenge kati amaanyi ga Cindy njagala otandika okompeyalinga bonna obateeke ku mizaani amaanyi ga Cindy agasinga gano
nze mbalaba nemulowooza sibiraba mmwe mubeereyo ku TV zammwe era tebalabye ffe tugemu paliyamenti yaffe buli kimu tukifuna buli kimu kitutukako ne mbalaba intellectual mubeera bwongo reasoning capacity watayo era nga mukyodala kayakazi kalina reasoning capacity era kazidde simba emiguwa oba zalawu yabadde agezaako kuzalabuzala nemulowooza wakuba kuzalawa ani ku bonna yabadde zalawa munga ebintu bya Sheebah byaddeyo ebyo nebyabadde byakuzalawa gundi wagirabye gundi press conference wagirabye nabirabye kiki oyinza ogyogerako kyenyinza okyogerako Sheebah bamuyingidde 5-0 ng'abawagize nonade bagamba era bwemutyo bwe bayogedde kajja nti nabayo mwakiri ebintu mubitwala bubi era kageze nekakugera waliwo kakutukidde kyekijja nga nti intellectual nti Sheebah waliwo yatuse nagamba wuhu era abawagizi bonna ne bakolaki kokazindi ekikulu oyogera nabo abawagizi babatano ne bakuwagira wamma katyo intellectual nti oli waba yageze naawe nga kati owuwo yayogedde newe muba babiri mulina okuba enduulu esinga eyaliwa eyono eyoli guba oli yakoze ki kati obadda bwe kati wekamukuba enyambala ogyogerako ki enyambala sindi backup togwa mu kamera no sindi backup ziba zimbirategere nabinamiraba sindi yayambadde so smart yabadde so smart kwegamba ne yalaze Sheebah yanyumye nti sindi yabanyumidde mwabono yabanyumidde yayambadde engoye eziriko ezammwe wetwakulya mu Buganda nga don't dress up like that n'ogenda mu ababinyumirwa abatamiivu mbeere okulinda bandiko ani yagamba nti ffe byebitunyumira ani yagamba nti ffe tubitunyumira my friend gwogenda muobo bubala oba wali olabye n'omuganda nagamwe gemuyita essaawa zino gemugamba galiko oba wali osanzeyo omuntu ayambala bwatyo mugaffe Sheebah yagidde ku booda sindi yagidde mu mmotoka Sheebah tulaze nti ali wamu n'omuntu wa wansi ali wamu n'omuntu wa wansi ani sindi akweragana mu mmotoka anti agamba sindi amusinga buli kimu kati ali wamu naye Sheebah abasinga ennyumba ennungi ebyo byennyumba bwe my friend wagenze ku bato yabintu wagenze ku bato yabintu lulyo mumalagaisa fetwalina bato ya music yakatulize bekuba muziki bagweyabye Sheebah yagambye naye asobola okukuba live ani Sheebah kyatulinze nga 15 gwe bagambye zerudo manyi mamugenda nemwirabye n'okusinga naye kati kambabudde ekintu kino yes musically omungi oba washiko bubblegum music Sheebah nedda Sheebah aliwero nange nenkugamba nti singa mwabadde mwagala ekyaddala mu bakyala ayinza okugezaako live music fe amanyi twanyumirwanga live music era Lakedube bwe yajjanga Uganda nga tandeka yajja emirundi emeka oyaga olimba nange waliwo wenjogera nenjogera bakangemuko wogamba nti yajjanga kintu kibanga yajja emirundi waliwo nange wenjogera bakangemuko kitegeeza koloza bugoldafa abatamiira nange benjogera bakangemuko mugambe nti otayogwe olowooza gwonywa fe abatamiira alikankubuleka ekintu kimu ayinza okugezaako asobola kuba bano abakyala ba bandi ngani Rema n'amakula ayimirire mu sindi live yes basobola ate Winnie don't talk about that one Winnie se omuyimbi wa ddala what are you ate Grace Khan Grace Khan yayina ebizibu bakubizibu ayina ebizibu Grace Khan fugambye mubugendo bitegera ffe buli kimu akayimba akapya kasooka waffe ne mulyoka mukafuda anti jako ebizibu byalina alagamba bakusooka mutonzi jako olugalo kuba kati mbanjagala kukatiriza ensonga songa at least eri abakulaba mbanjagala kukatiriza njogera nabali oba njogera naawe nze njogera binyumira olowooza byetwogera bikoma wano musically wrong number enyinza obagamba bagenda kukuba Sheebah awanike bwati obajjukirayo betemu yalikoko e Uganda wano eya Bebeku ne Bobi Wine yes ani yawangula of course Bebekulu yagiwangula yinga nalaba nali emukono Bobi Wine najja n'omusipi Kampala yagusitula ne bajja kusitula wali mukono bajja bajaguza wali mukono betwali mu kibuga buli kimu nga tukira ani awangula bate anti era kati yatejina kyaya ani awangula bate yalina music omungi abasajja bonna bayimbi naye yalina music omungi of course yali Bebekulu kuba yo bato oyaga kutulimba bate yo teyaggwa baali bakyayimba polisi nejja negisazaamu
ani yakubira police mbubebe kulu yakubira police kwa police egenda kujja mu stage njaga atogera ebintu ebyaliwo look at this bachi papampira wa gundi agenda okutandika Bobi Wine abati okimanye nti bebe kulu yayita nabakutandika kuba hitize anti labayo bebe kulu era nga zireta police naye nga zote ziwedde bachi papampira wawuliza ne police egenda kujja Bobi Wine yali ku stage ejjukira to kale bawadde bakadro umayuka chibye bikusenyisa kadwalo ne bato ya bebe ne good drive yes ani awangu ya bebe ne good drive rekati bali abana bali mu kitikya ani awangu good drive yali mu kitikya nenga baji wangu yes kuba batukanga lwe ndobozi kyagenda kyekyo kyenkugamba nti good drive bali abana bali blessed by God bebawa bebe yabawangu music omulungi bali bamusinga era we yabawangula bali bamusinga kitu ulira omato jukira gwala kati rogera ku hit era kakati yo battle of course bali kyegeza bobala hit nene bayo Cindy Sheebah agenda bawangu that is the hit that is bubblegum music what are you don't you see musically be informed twatukaka ekiseera nga kamiliyoni takuwa nyimba nyingi 2008 2010 nga bebe kulude Bobi Wine bakuba enyimba zikasipitiko zani sajja nga kuwa oluyimba lumu ne lusaanikira guno omwaka ne luyingira omwaka omulala bw'oba ojjukira katupa kase if you understand nga lukuba muguno omwaka ne luyingira omwaka omulala basiima ogenzi ne lukuba muguno omwaka ne lukuba mwaka gukola ki kebayita kudu music Sheebah mulina yatukubira enyimba tuza nkwatako baby nkwata kale genda bakwateko genda bakwateko ayinazi bayina mosi zikubawa musipikite ky'amasomero kati omuntu akuba sipikite ky'amasomero gona mukira kati kolebwa tuti Sheebah yali w'amaanyi nnyo ng'akyali ne Jeff Chiwa Sheebah obudde buno si w'amaanyi nnyo tugambe nti Jeff Chiwa alina kye yamukosaamu okumuvaako of course Jeff Chiwa kati I know what they call brand. Jeff Sheebah is a very big brand in Uganda. Asinga ne gum. And Sheebah. And Jeff Sheebah, of course, whatever we are quite a good drive with, I'm with Babuna Bangachi. Twaleri nawe. Good drive. Babuna kumale myaka ngabiri good drive ngabali mukubona bona bali bachayimba before we bakuba ngwata not informed. Togamba Jeff Sheebah buli gwakwatako abeera ayitawo. Aba wakabi. Rahuma Pink. Ani Rahuma Pink. Kayita wetogera ako yasubudde kakolwa. Kuba Rahuma Pink. Yasubudde mu business. Yamulemerera n'amutanaga. Business eno zisala. N'akwata grenade official. Business kola ki? Osobola osubula nsawo ya lumonde ogenda okutuuka nga buli customer gikomya oba naye lumonde nemuwasenga yonna mifomonda ngone kungulu gikola ki naye kimenye mu Rahuma Pink sikakolwa muyimbi w'amaanyi nnyo Uganda muyimbi wamma tumalirize ngenda kumaliza nga nkugamba nti bato Sheebah agiwangula Sheebah kyeyakoze mu interview nasituka nagenda aye kati babagambe ekintu kimu era nsaba polisi tebakkiriza kuvaawo ku luno babaleke babawa obudde obukola ki babagambe bwoko watula wansi wanike emikono fe kyetukola benaffe lumanyi okuzibani agenda okunywa ecupa enyingi bwowulira ngaokowa ngende kwekusimbye tula wansi wanike emikono mbanga badde stupid don't Tula wansi tukwata ku ndogo yange ezimbye tula wansi wanike emikono mbanga bajja okutegeera nti kati okoze ekyo kyogamba Sheebah mwagala awanike emikono bwati nga bajja kuwanika takuta bikolo bye yakoze navaawo ebikolo kyebikoze kuba kati ekyo kyeyakoze netambula nava mu mawulire agenda tukuba live tusuubire ekilive agenda tukuta live. Okay, good music versus bubblegum music nti bato watayo bali mukola sente zaabwe Sheebah yandi batoli Sheebah ngambye abatolinga pusikati ate Cindy alina batolinga nani Cindy ngende ku bakyala basobola omugezaako be banda babandi Cindy kyasinga kati let me tell you one thing Cindy kyasinga bayimbi ayinza oba ayina ennyimba ntono kuza Sheebah
naye Cindy ajja kukwata Kazinda tatandika okuba freestyle mu butuufu azitulemu okumala essaawa etya. By the way, ali versatile. Cindy ye muyimbi ayimba buli style. Yes, ago ge maanyi ga Cindy. Asobola okubaraga. Era Sheebah bw'ajja ng'alowooza nti nno nsinga zintu music awedde. Cindy alina battlinga na muyimbi kye Uganda. Nga bw'ogambye mu Kapa kadi naye okubye nnyo Kapa. Sheebah no battlinga ne Kapa. Okubye nnyo kati ye Cindy alina battlinga naani. Kaspraise kayinza okugezaako. Leero nze agenda ova mu interview nziruke. Cindy alina battlinga na Spice mu battle. Nkugambye just nga ogamba nti kati tetuyinaawo naye tugezeeko. Ky'ogamba Spice asinga Sheebah. And Spice currently amusinga gwo kenyini ogambye Sheebah bwe yava wajjava ebizibu nebikyandika. Nene Spice talinaako luyimba kati obudde tubeere b'amazima. Talinaako luyimba lw'amaanyi. Naye mwali mu mawulire. Akolamu. And Spice twa bintu byakola nagenda nasisinkana bugeto kidi n'abawayakakadde nasisinkana. Ekyo kyokka ne Sheebah akola kyegundi ofugu charity waxes agenda n'agaba pads. Don't talk about that one. Sijja etsigana zogera ku kitibwa ky'abakyala. Sijja zogera. Gundi kidi tubeeyo yalwanye ne Grace Khan ensonga ya mwana. Lwaki balwanira ku kifo kya papa? Kati nabayo ebyo byonna. Lwaki omutamiro mu ngeri? Andi kati nabayo kigezaako okulaga yalwanye nani? Ne Kididi. Grace Khan. Grace Khan yalwanako ne Jovan Ruzinda. Do you remember that? Or you're not informed? Grace Khan yalwanako nani? Jovan Ruzinda. Kididi ekivulwa kiwanisede. Simanyi. Tomanyi dirwa wanise tuwe mulakoze. Niyoberewa. Tomanyi dirwa wanise tuwe mulakoze. Togamba stanti. Yediremu kubanga kati kimanyi. Grace akasuka amacupa nga akasukira ddala kuba muntu. Kuba olaba. Grace ekimu ekikumuyombya Kididi yavaayo ne yeesiba ku mwana oyo n'agamba oyo mwana wange. Grace ayomba nti segattangako naawe. Olemera ku omwana anti ne nkugamba kati gwoba kimanyi nti omwana si wootolaba nti kati amaze okuwanika ekivulu kati ojja kusanganga ne Grace Khan yayagala kuzuukuka mubadde mubaze baga. Grace Khan olwedde mawulire abaddemu emabegaawo ng'akolaki abaddemu era batadde Grace Khan lwe yasembeyo beera mawulire lwe yawanika katooto kako kenyini ke balwanira ati nabayotegemevamuyo yakawanika ku mitimbagano nolema namakula nawanika ebyona nebiddako ne bivuma kati awo toli informed. Grace Khan abadde mawulire ne Prince Omar yani muyimbi owawa tomumanyi wawa wa Uganda. Prince Omar muyimbi w'amaanyi nnyo akolako collabo ne Lydia soka mpayi nyimba sasa ayina sing for me ayina n'olwa Daddy Andre ayina n'olwa Daddy producer kati okyosobola kiwaire Prince Omar si muyimbi sinaba kugamba nti nange nekugamba nti leero nange nsomesako ntegere nogamba nsomesako ntegere nkyasimpayo nyimba maka anti nange amannya zimbuzaabuza oluusi naye nga Michael simuyimbi owakanaki simuyimbi wangambye watandise bizinesi katuveeyo ebiyinza butogera ku bizinesi ndataddewo bizinesi ebivubuka natandise obifuna oleeta abavubuka abo ebivubuka byange bigenda kuba byamaanyi nga birya ku mugongo. Yes bya ku mugongo go obanga nawe ogenda kukola. What should I use? My friend, don't never talk stupid. Nambuuza naawe ogenda kukola. Sirikonze nakagenda tandise business badde manyi nti mwani gwotwako walajja oyo gwani gwokyula. Bakadama nabafunidde ebisajja kugasitutuka ku kisaawe entebe bigenda kubeerawo ng'akubira muzeeyi bakipapambirawo. takuba nakuba bijja kubeera nga wabbali anaategeera atya nti bakipapambirawo abo bano bazzi bijja kubanga n'obupande netonyiwaako walagi tetunozera akatipaka ka walagi oli musiro olina amagezi kati ate ovumire anti nange nagamba obange oyagala tunyumya ebitegereka naye walagi eno gwe omusembeze okumpi ampisa bubi ampisa mpozi gwagala interview ekomi wano gundi akola ki walagi ampisa bubi ndi yeyatta jjajjaawo sebuli afa ayinafa walagi kati waba teyatta jjajjaawo lwaki onsituwalyawo naye ogyolokoka ove ku walagi nkole ki ove ku walagi kuba ebyo nga byogera nga byamagezi naye abalokole balina kaki balina kaki bakusinga balamu bambala smart tebambala zino mpale ziregeza nagamba lwoba olyange oyagala kujja kukola ku mpale yange interview ngamba
Wajibulu tumetukira ligeza ko kulanga kumpale yange esotome. Bulwenzogera ku mazima. Tunjaka mukusirwa ka tutanga wange. Tutandike embozi yaffe bulungi tugenda omalizanga. Bintu byekisirusiru kana noyokereza kwacha you. My friend, this is my home, this is my property. Tunjaka mukusirwa kabintu byekisirusiru kwacha. Kati era bwogenze. Tujamu kalwanda cyane cyo ngamba sicyayakana. Ariko tutanga wankumbulira bintu byekisirusiru. Nsembya ukana. Business yange jirange. Zenanga. Business yange jirange. Eje kipale nga kitwawude zenanga business. Odamu kugera kumpalo yange ngoja kasemide. Basi ulimvuka ukena. Anti gendo oganire linsibu abantu bange. What are you? Basi wone banyawo. Interview omukulu eyo terigwa na mirembe. Olugira bwati nga yecha akasokoona ku mpale temudda mufuna mirembe naye nga bamwagala. Sigenda kuddamu. Abamwagala mukola kyamaanyi nange mwagala ku oluseri ebitu ekyangako ne tukyankala namu ng'abantu. Basebo ne banya omuzikiriza ensiibule nga tannadda amanya omwana soda mbadde ne abbe mukama batukumi. Export TV to the world.